Alright, ekyaddala unless nga weekaza bwekaza. Naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine maanyi. Laba ekiri essembabule wenjogerera. Atuuse n'omwagalwa First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi bagenda kuba lwale yaabwe mu ssembabule then badde eryantonde. Kati laba ekiri essembabule nga bw'otambuza video. Lengera wayayanira kafulaga. Lengera wayayanira kafulaga omwami oyo. Sembabule ayogedde. Sembabule ayogedde. Mama wafuna nga ayanjulira taata. Taata wafuna nga ayanjulira mama. Sembabule has made a statement. Abali bagamba mu Sembabule ya NRM. Sembabule ero no muganda wa Museveni gyava gwe bayita Sodo. Sembabule ayogedde. Tuyingidde Sembabule. Bwetuto tuyingidde Sembabule. Bwetuto tuyingidde Sembabule. Baganda bange tuyingidde Sembabule. Kino kyekiri Sembabule. Kino kyekiri Sembabule. Kino kyekiri Sembabule. Kino kyekiri Sembabule. Laba mukibi ne basajja be. Laba kiri Sembabule. 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 True life is Sembabule. True life is Sembabule. True life is Sembabule. Abaana b'e Sembabule boogedde. RDC we bamuddusawo RDC ab'amagye abadde alowooza alina kyasobola okukola. Enkuba etandise okutonnya. Ebbuguma lisuse. Enkuba etandise okuyika. Nkiwulira bw'oterefu Sembabule. Wulira. Wulira Sembabule. Bagamba mbwe Sembabule tewali yadde omulema wagira Kyagulanyi. Sembabule nga balinga bagamba nti abalema si bantu. Okumanya abasajja bajooga. Naye mwebale nnyo. Maama alina gwewaddeyo ka flag. N'asanyuka nnyo. Taata yatambudde ne maama. Kino kiri Sembabule. Nyabo. Baganda bange mulabe kiri Sembabule. True life is Sembabule.
Tuli live Sembabule. Tuli live Sembabule. Tuli live Sembabule. Alinyiddwa Mandwa gye bayita Bobby bamuwadde fulaga. Alinyiddwa Mamba gye bayita Bobby bamuwadde fulaga Mandwa eganye okukkakana. Tuli live Sembabule. Ayise Katonda. Tuli live Sembabule. N'enkuba etandise okutonnya. Enkuba etandise okuvaamu amatondo oluvannyuma lwa pulezidenti okuyuguumya Sembabule. Tulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sembabule is on fire. Sembabule is on fire. Katonda wange, Ruhanga wanje, Adunutunu, Allah, Nyabo, wanji, enkuba tandise okutonya, bagambe badatotonya yo, omwana wa Katonda atuse, omwana wa Katonda. Bera wote bwekitambula. Tuli live Sembabule. Tuli live Sembabule. Tuli live Sembabule. Alright, that is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobby Wine mitembo ng'ayingidde district ye Sembabule. Ekiro ekyakeseza olwaleero abakulembeze ba NRM district ye Sembabule babadde bakola kakuyege. Waliwo era omwe yavuddeyo n'agamba nti nze bannaye ebintu bitanze n'okunyumira. Waliwo omwe yavuddeyo n'ategeeza nti aba NRM Bobby Wine wabazze Sembabule enkya muveeyo ku nguudo nga mwambadde engoye za yero temukuba muntu just muyimirire buyimirizi ku nguudo wamala mudde ku mirimu gyammwe. Njagala kubuuza gwandaba gwawolabyewo kala ya yero gwalaba vidiyo eno mu audience gy'olabaawo okuleka kala ya yero eri ku fulaga y'eggwanga olabyewo omuntu yenna afaanana yero nti Sembabule is yero. Sembabule kyekimu ku bifo aba NRM babadde bayinsinuating nti gye basinga obuwagizi mu Central Buganda. Olunaku lwaleero w'embogo akiyingidde ng'ali ne maama Barbara Itungo Kyagulanyi. Ndabyeko RDC we Sembabule abadde azze okukozinga chaos. Amagye ge gamugyeewo okusevinga obulamu bwe. Nti aba NUP badde tebagenda mukuba wabula omuntu abadde mungi mweyo convoy oweyo trail kasito osuula ekintu totawana kudda mabega kikiba kuba bagenda kumenya kulinnya balinganga abagenza okulamaga Sembabule. Webanga eyo audience gyali nayo nga yakayingira Sembabule
ate nga ku venue already waliyo namungi w'omuntu gw'olowooza kiki ekigenda obeera ku venue. Constituency gyalimu ye constituency y'omukulu amanyikibwa ye constituency eriko abagivuganya kuliko Sodo owa NRM, then kuliko n'omuvubuka envuumuulo owa NUP omuto munnamateeka, omubaka omukyala Nina Rose, ate tulinayo n'empologoma enkazi Goreti Namugga. Yakoze bukubirire okulaba nga omukulembeze afuna okwanirizibwa okumudeservinga, era abantu b'Essembabule tebadisappointinze. Oli ayinza okugamba Bobi Wine ajja n'abantu, ndowooza mulabye okuva gy'avudde, gwe ssebo oba nnyabo atulaba. Gwe ky'oba okola kiri kimutambuza vidiyo ekutuusibwako Momon Construction Company bakakensa mu kukola mu kuzimba amayumba, beekwate ofune the best.